okwaniriza ku terefayini y'Obwakabaka okusookera ddala abasiraamu batoolere salaamu okusingira ddala abeewaddeyo ne basiiba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kusiiba ebyasobodde yeewaayo ne yeerekereza babuno omwezi gwa Ramadhan, omwezi gwa njawulo Allah yagukwatamu yagwekwatiramu yennyini. Ebyo ebintu bikyuka ne olaba mu mbeera ya lunaku olaba nga kino omwezi gwa njawulo ate gwageze negukwatagana n'ogwa bannaffe guli kati ate binaabula asala buli gwosanga osobola omutolisa ekyapa naye bwokimusaba nga tegunaggwako mba bujja kuyiriba. Okay, guno omwezi gwasanze okusomoozebwa kungi nga ikonomi eri down era ng'ate ebintu bya bbeeyi, bantu bangi balinamu fiya. Osobola obbagumya otya kuba abamu tebalina na ssente zigula bintu byakusuubulukukirako? Kibawo kimala tugende kino ekiriwo sobola kugamba nti sisibirwa kuba sina kyakusibulukuka. Eri emyezi obaddewo naki obaddewo otya bw'obanga osobola okuba nga obadde oseezinga ogula emmotoka nga kansuule mu kabokisi okumala emyaka gyange egi 3 ngula emmotoka kati ate omwezi ogw'ekisiibo obujja mu mwaka omulungi ogumu tutandike tuguteekerere siriyasi ekyakatonda kye tuba tukulembeza kubanga yajja okusobozesa okumalako emyaka 3 ogula emmotoka. So weeweeyo tandika okuseevinga January omanye nti ekisiibo kya mwezi kibwekiti ekyakatonda kyo kyanjawulo. Buli mwaka tuba nakyo era ne tubeeramu n'okwejjukanya. Bintu ki Hajji byosobola omumenyera omuntu ng'omujjukiza ebintu ebisobola okumenyawo ekisiibo, ensobi zasobola okukola ekisiibo ne kitambulira bubi n'atafunamu? Siri mumanyi nnyo naye kyo kyemmanyi nti olina kweyisa bulungi. Olina okweyisa obulungi mu banno, tolina kubba, tolina kwenda kuba ku bakyala ba banno, okitegedde, tonywa mwenge, singa okiweesa ekitiibwa ebisigadde bya Allah kubanga yalamula. Oyinza okugamba nti gundi munnange ate yasiibye naye ali mu mpale atambula ali mu mpale naye nga yeeniyo eri ku mutima, kitegedde. So Allah yamanyi kuba yatugattagatta, muggwe mulimu omulema, muggwe munze mubaamu abalabe, mwoli mubaamu omwenzi, mubaamu omuntu mulamu. Nga buno gaa nti omuntu mulamu azaala omuki omunnanfuusi oba pasita n'azaala oba bishopu n'azaala ate omuyaayiyayi. So bikyukakyuka ebya Katonda bikola ki? Ye amanya gw'ajja okusonyiwa gw'atajja kusonyiwa. Kyolabanga ekinene ewa ekitono, kyolabanga ekitono osanga eri kiza okuba ekinene. Essaawa nga zino kuba kati tulina mu biti bibiri, omusiraamu at the same time ng'omuyimbi. Essaawa zino mulimu abamu abagamba nti ekivulu ne kijja mu kisiibo sikkirizibwa kuyimba. Is it true obusiraamu bwebukirambulula oba buli omu alina engeri yakitwala? Buli omu kati ekiri kino olw'obulungi bw'ekisiibo, olw'ekitiibwa ky'ekisiibo nti ebibeera mu bivulu obimanyi naawe. Oyinza okukemebwa, ayinza okukemebwa n'akawana mukamuni, ayinza okukemebwa n'agamba nti kano kawala gikaluwa n'akola ki n'ayisaamu eggaali. So kati okwewala ebintu ebyo nembeera nga nange wentuuka nga akakisibo kituuse omuziki gwange nguggalawo buli emabegako nalina cream nga cream emmotoka nzipaakinga n'ebyuma nenkola ki nimbipaakinga nsobole okumalako omwezi olw'okwewala ziri embeera z'abatamiivu okukoona mukamuno kirumya abayaayi okugwa mu nsawo yo ne batwala nga abatwazi ne batwala nga tekirumya obwebityo tekinzigasaawo ebidongo. Ate ekirala kyemyalabye enamba esinga nteeka okuba nti enamba esinga ebeera mu bintu ebyo olina experience mu bintu ebyo ebyebidongo disco bikibyani abasinga ndowooza basiraamu, kitegedde. Naye gwe kati tomulumbagana bubi, kitegedde. Kyekityo yakugamba engeri gy'olina okukola ki, gy'olina okukolamu ebintu nga bitambula, gy'olina okukolamu ebintu byo okusobozesa omulala okukola ki, okuyingira eddiini oba okukola ki oba okuva kwezi ensobi gy'abakola. Tomubuukira. So si katala oyo alina kontrol yasobola obeerezaamu n'ayimba nga
si katala si tteeka. Anti nze nsobola okuyimba kuba ekisiibo ffena tumanyi kubala. Nzo okugamba nti kakati ekisiibo abasajja bampa ssente salooza nti kino kinaatuuka. Ekitambala osobola okulwawo emikolo gy'ebivubo egyo nga binene sikyakola obuvuluvulu obutono nga binene kitegedde kisaawe Masaka kisaawe Luweero kisaawe Mityana esatu genda kuyimba kwanjula era mugamba ku mission saagala munywa mwenge kunsemberera saagala mukazi ayambadde bubi okunsemberera kubanga nze ejja ku kigambo kyange nabirikodinga nga sitebyesitaza birungi kitegede kipansalira kanyampisa kitegede kanyampisa musajja muyise bulungi kitegede ebigambo bya bulijjo ng'ennyimba zo tezigwa mu abo byakuwemula kuŋŋanti anje mulamba naye giri kintu bekiti bitegedde kati nze njogere nnyimba ebintu byotajja kudda ogamba mwana nti mugyeko TV mugyeko radio Hajji Haruna Mubiru akola ki ayimba kati nina oluyimba lwe nayimba tiyalamula ekisiibo Allah waliwo jamira yazidi swabatwaha guno mwezi gwakwegayirira nakwenenya nakwezabujja naye ate otulaga ebya Allah wabivaako toli kubikusumbuwa mbwebyasa omukwetawanya labalaba bosuwa ebikeera bosuwa ebirungi abamuwadde obudde we Allah naye alibaaniriza yalamula ekisiibo Allah yasasula abasiibi Mungu yamanya obuzito bwate ekisiibo yakyesigaliza otegedde message entuufu omuntu gyalisanye mwezi guno okukola ki okuwulira naye bw'oswikinga off TV oba radio yo nga kweri kitegeeza tojja kuyiga era ndowooza okirabye nti lutrendinze lwe luliko kati muntu akakola yalamula ekisiibo akutegeeza atawulidde ategeeza omulala nti Allah yalamula ki ekisiibo. Abantu awo ne bebuuza are you satisfied bayimbi bajja ne bakola ebivvulu lwaki totuwa oba ennyimba zo zimala manyi ndi kasajja katiitiizi era wendaba nsinga nga ajja kunkuba okunswaza olutalo sirikola ki siruwakula tegedde so naye we babaawo ng'oli mpulira mwewulira tujja kwefumita eŋŋumi paka kuwulira bubi awo nkola ki nawe ŋŋamba leeta so wakati maze musiki abadde gye buvuddeko emabega awo abadde wakunoonyereza ddala abaagala musiki bakyaliyo babaazi abategeera kyetukola we baliyo babaagwawo kitegedde tumanyi abantu bakola n'abantu baabwe kitegedde musiki waffe akula n'olugaa nti olina mukyalawo mukuze mwenna paka kulaba ku nvi ne musiki bwatyo ku ssaawa eno waliwo abadde emabega nga tosobola kuteekayo kipande olabanga abantu abatatubala ntukyategeera naye ku ssaawa eno tukirabidde ku misa kisemakula kitegedde kuba be basajja abalina emitima ne bagana nedda katugezese tulabe katuwanike tulabe ekijja kijje bano baleema okitegedde basindi omuntu golowooza nti yagwa yagwerayo jejejo juzi nakulabye wa Ronald Mayinja kati kiba tulaze nti nno munnaye okola ekirungi tekifa kyonna abantu bakyaliyo ababa kimala ne kidda kubanga oyogenda okola ebibadde ebiko ku social media ennyimba za Sebatta ezifu ennyimba za Kafeero eza eri omala ennyimba zaffe ekitegedde atandise nezikyusakyusa waliwo yakyusiza olwange olwaki binyuma nali manyi ebyomukwano biba byangu abo abantu bwe bikutuukako abo abantu bakola ki olina amateeka music otali copyrighted aliwo ebintu si bukimu kyonna kijja kwetaaga amateeka buli omu alina ngeri gyanyumirwamu ebintu bye mu ngeri yonna gyabakoze gyabayagala tayono ye akozeseza mbeewo gyasanyuse akyagadde akitwalire kati gwe lwaki tetusiba azina lwaki tetusiba nti nkubye oluyimba lwange asituse n'azina nuga nti kope tekkiriza lwaki nyimbye n'azina
nyuma ine engeri gyanyumirwamu ekintu. Bannayuganda babeera basanyufu nnyo olw'okubeererawo omugenzi. So happy ogwe kennyini okubeererawo omugenzi. Saawa eno famire yaabwe eri etya era nga gw'omu yali mukwano gwe. Actually singa mukwano gwe muganda we. Famire ey'omugenzi nze nagamba nja kubeerawo famire y'omugenzi singa enibanga eneewadde. Ezo omukwano gwange gwali gukoma ku Mulwana nga tugugenda kakati okukyongerayo ennyo nga nze nkyeteereddewo era nyinza okukikomya te ku baana be. Nsanyuka nnyo ng'omwana wa Mulwana ali bulungi, mpulira bubi nnyo ng'ali bulungi. Oli abaŋŋambye sijja kunoonyereza lwakubanga kuwalampa amaka g'abantu. Abakyala bayinza okuba bafuna abaami baabwe dda, abaana olinakuleetera ennamba y'abaana gy'otamanyi. Nedda. Abakazi ffe eddiini eyaffe ekulagira okuwasa nnamwandu. Kitegeeza kintu okufa kwakkirizibwa. Okitegedde? Eddiini eyaffe ekulagira okwagala nnamwandu era ofuna ibaada. Singa obanga ovuddeyo ng'okola ki? Omwagadde munjagala ennungi. Ey'okumulabya ate ennaku. Kakati abantu ba Adamu bwe baba tebankubidde essimu kuŋŋamba sijja kubakubira kubanga okutaataaganya obufugo bwabwe oba gyembeera bayingirira. Naye bw'aba azze nangamba omwana wa Adamu uno mulwadde ajja kusigala buli nabulwadde ajja kugenda ajja kufuna kiki jamuga nti mutwale mu ddwaliro lino. Omwana wa Adamu olwaliro tasomye nti kintu sikulu kijja kunkwatako. Adamu yagabanako naawe ku baana be abatuufu. Ebyo byaffe bya buntu. Kubanga oyinza okunnenya n'oŋŋamba nti wakisimanyi baana ba Adamu gwe nga mukyalawo naawe kennyini asula naye mwaka ku mwaka tomanyi password ya ssimu ye. N'abaana nga mbalina naye nga si bange. N'abaana nga balina si bange. So ebyo sijja biyingiramu ebyo birala. Nja kukola kye ndabyeko wano kye nsobodde. So oba nga bw'okirambudde so bubaka ki eri famire nga tumaliriza then obubaka eri obusiraamu nga tumaliriza? Abako eri famire tuteekateeka ku ssaawa eno okugenda okutulongoosa munnaffe wewamwamugalamiza. Tuteekateeka okumusabira ennaku-ana Duwaye egenda kubeerawo mu kisiibo. Ekitundu nabo bonna abana abasobodde tujja kugenda nabo. Abatasobodde era tewali musango. Musabire wonna wonoobeera mu ngeri yonna gy'oba omusabiddemu. Allah mugaziyize kabuliya mu ekimuli eky'emirembe amwejjana. Ne bakadde baffe bonna bawejjana. Abasonyiwe abasubako. Kakati oluvannyuma lw'ekyo bo bayinza okwagala okukola olumbe nga famire. Ekyo nakyo si kyange, kya famire kya kika kyabwe. Naye ekyange kusabira muganda wange ali bulungi, abaana be bali bulungi. Bwe bakutuukirira ng'obimala, oba tebakutuukiridde tolina kyogenda kumala. So akati ekirala nakyo abasiraamu mbeegayiridde twerekereze guno omwezi kati olwaliro ndabye ng'ekiweddeko kubanga tusigazza ennaku 27 bakasibamu n'olwakusatu kidduka supiidi kati gwote tonatuuka na mukoota Hajji nti ate kiweddeko. Gwe ku muguno gwe omwezi guno ogulaba gwa njawulo. Empeera z'ofuna mpitirivu nnyo. So abasiraamu mwerekereze n'abatali mujje mubaagazise. Musanze yali ekikajja otuula omubuulire omuluule ngani munnange kabeere musiraamu nga tasiima. Mugamba olabika olimba mwetume n'endwadde ezitaliiyo. Abalala bagamba nalwala kandida tanzikiriza. Abalala bagamba ebikine enseke z'abakyabazata ye mu kifo ky'okugamba nina alusa. Omusajja n'agamba nze gwolaba wano munnange nina gundi abakyala balwala biki abaana enseke baziyita batya zino mu luzungu? Enseke zino abakyala ze balwala baziyita batya zino? Baziyita stro. European yani? Waliwo endwadde olinaga nze munanga alusa zinnuma kati waliwo abakyala gundi zisobola okuluma abakyala nga bagenda
mu period. Sika. Anji wali awo kutuviire kutubuuza tabimanyi. Akyali mwana muto. Akyali mwana waliwo muto. Alita ngalo. Tesagala ku njagala abantu mpaka ngozifunye. Mpaka nganzifunye. Abakyala. Gwe jangu. Jangu. Zino zirumanga. Bagamba enseke bagamba baza cramps. Osanga omusajja n'agamba munnange nza okusiiba munnange. Allah yangerera nandeetera ekirwadde kya cramps zinnuma zimpisa buli lwensiiba. Batandise n'okwepaatiikako endwadde zebatamanyi mannya. Awusa zinnuma, omukazi n'agamba awusa zinnuma, omusajja n'agamba cramps zinnuma. Bannange musiibeeko mwezi guli gumu gwokka paka kuwulira nga tufunye ebigendera byaffe bye twagala. Allah tusaba atusobozese atumanyiseko bulungi atuse ne ku kisiibo ekikola ki ekijja, kubanga waliwo abaasiiba ate abatasobodde ku mundi guno kubanga bakisiiba olw'okuba nti Allah yabajjulula. Saba Allah atuwa obuwangazi, atutaasa endwadde ezitaliiko ddagala, atutaasa abamasa amabi, atuwa obuwangazi paka. Waga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji, kimanyikidwa almost buli kisiibo obadde ofulumyayo music omupya ow'ekisiibo, tusuubireyo akayimba akapya. Akayimba akapya ako kasooke bakuba akakadde. Waliwo itya Allah yalamula ekisiibo, saba Allah karim, Ramadhani karim, ezo zonna zikyali nnungi. Tegede kasooke bazikkaanye bagende bazinoonye ku YouTube kweziri ne ku TikTok. Sibulina ne TikTok. Nange TikTok ndi wa tabbu kati. Era okozesa Hajji Haruna. Nkutidde Hajji Haruna Mubiru. Genda subscribing, following, sharing. Byonna kyekyo. Okay. Haji, obumanyikiddwa ennyo mu kusiibula abasiraamu. Ekisiibo kino enteekateeka ziri zitya era tujje n'obuveera essaawa yonna. Ekisiibo nga bulijjo tugattako ne bannaffe. Tumanyi ffe abasiraamu bagamba guno we gugaba. Guno tegukkiriza kumanya. Naye wakuba ntwala kati n'abantu betwegatta nabo waliwo omusajja ono esebo yatokatemamu omusajja asula motozi oyo la motozi asibula abasiiri wano ku H&M bambi buli Ramadhani. Saba Allah mwemu ekisinga obungi nabo oli ayagadde ajje oteekawo nogaa nti omusiraamu ate ebisende ntono nnyo mutwalo gumu kitundu ng'omuntu ali akatogo ne gilasi yaki ya juice gumu 3 kakati ukwata bukwasi n'ogamba nti abasiraamu 10 kamba siibule lunaku siibulayo omumu 10 oba 2 kyonna kyoba osobodde tutukaka sosula moto yakikola naffe tukikola wano ku H&M. By the way, nane H&M wano H&M cafe and restaurant eri opposite court mumachine kuchidde eruwafu awo nawo tusiibukirawo era tusiibulula kibalageeko osobola kibalagako omutima omubi obukoli. So bujja ku H&M wani ku branch wansi ku main bakinde wansi ng'agenda kalenda wansi awo opposite Vox H&M ojagira ate ekirala mu jeno nga ku court opposite court era H&M cafe and restaurant ekifo kigazi parking yiri ogira engeri eri. So bwe bityo bitambudde muganda wange so temuba ku BDS.